Omukolo gw'okugulawo kampuni ya Sam's Foods Industries Limited esangibwa e Nansana gutandise n'okusaba okulembeddwamu Reverend Father Dr. Pius Malese Ntumbwe. Bw'abadde abulira asiimye omutandisi wa kampuni eno Dennis Ngabirano olw'okulembeza Katonda mu buli ky'akola. Awo na Mukama twongere okumwagala, Mukama atuwe ebirungi. Omukolo gwetabiddwako bannabyabufuzi n'abantu abalala bangi ng'omugenyi omukulu abadde akulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga. Kabushenga akuutidde abantu obutanyooma ntandikwa ntono kubanga Ngabirano yatandika n'emitwalo 4 gyokka naye kati bizinensi yeekuze. Kati abwazibye bizinensi n'olabira ddala nti Munnayuganda bw'ateekayo amaanyi n'omutima ebintu bye bivaamu. Agambye nti Ngabirano yasooka kumulabira Namboole mu kwolesa naye ng'ebintu by'abantu babyetanira nnyo. Nze okutandika okumanya mwami Ngabirano kyava kumwolesa omubafuvu Harvest Money kubeere Namboole nga nabo baze okwolesa naye kyabagendera bulungi nnyo buli kimu kye baleeta nga bakitunda ne kigwawo. Olwekyo abantu nga Ngabirano beetaaga okuwadibwa. Ngabirano ategeeza nti yasooka mu busomesa n'oluvannyuma n'agaziya obwongo era nti obwesimbu kye kimu ku bimuyambye okukulaakulana. Era neesanga nga ebintu ebimu bye nali nkola eri ng'era nawo wennyini nsobola obikola ki sobola okubimplementing era binnyambye nnyo. Asabye gavumenti okukendeeza ku misolo egibagibwako. Otunuulira ekifo kino tuwa abavubuka abasukka mu 140 emirimu ate ffenna tuli wansi wa myaka 40, so we are the youth. Sebo nsaba nti gavumenti etuyambe at least batukendereze ku misolo nga kujja amasannyalaze ng'egy'amazzi. Akulira NC Bank Sam Ntulume yeebazza Ngabirano olw'okuba n'obwesimbu era nti ng'ayita mu byakola ayambye abavubuka okufuna emirimu. Kale njagala kukubiriza bannayuganda mwenna temwenyooma ne bw'oba olina ssente ntono nnyo tandika n'ekitono ky'olina kola n'obwesimbu kola ebintu ebirungi mu maaso eyo ojja kukulaakulana. Oluvannyuma Kabushenga agiguddemu mu butongole era waliwo abasiimiddwa olw'okukola obulungi nga ne Kabushenga aweereddwa ekifaananyi ky'ekisiige. Abubatuusa yakusakidde Gwen ku Lwabukedde TV.